uli tegunnaba kuvaawo. Fe abali wano tetuli bantu bakuwolera ggwanga. Newankubadde ebikolobero bingi nnyo gwe ne banno bye mututuusizzaako. Newankubadde bannaffe bangi nnyo gwe ne banno be mutemudde. Njagala okutegeeza nti ffe tukyakkiririza mu ddembe. Tukyakkiririza mu mirembe. Ffe abali wano tukyakkiririza mu democracy oba mu nkyukakyuka ey'emirembe. Njagala omanye ffe tukyakkiriza mu bwenkanya. Era newankubadde abantu bangi naddala abali wano nga banyigirizibwa, Mwami Museveni njagala omanye ffe tukyakkiririza mu kusonyiwagana. Naye ekyo kisobola okubaawo ate nga kyekyandikoledde gwe n'abantu bo singa ossaamu bannayuganda ekitiibwa n'okkiriza bannayuganda ne beesalirawo ekkubo lye baagala okugendamu n'obulamu bwe baagala okuliivingako nga bannayuganda. Ogwo omukisa gukyali ku mmeeza yo. Ffe kye twagala kiri kimu kyokka. Twagala okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Twagala okulonda nga temulimu basirikale kutemula bantu n'abapoliisi kutulugunya bantu. Twagala kuno kubeere kulonda ereme kubeera operation y'amagye. Kiri eri ggwe era kiyamba ggwe era kikolera ggwe. Okumala ebbanga ddene emyaka 5 gyonna egiyise abasajja abo batulugunyiza batukozeko bwe kikyamu. Basibye abantu baffe, batemudde abantu baffe, abamu basekyere, abalala babawadde butwa. Tuziise ne tuziika. Ofubye nnyo okutusirisa, ofubye nnyo okutukurashinga, naye tukyali wano tukyatunula. Ofubye otusirisa naye tukyawogana nti tukyowogana okusinga bwe twawogana. Kakati eri bannayuganda bannange mwenna abandaba wano n'abo abatulaba era abatuwuliriza ku mitimbagano ne ku mireereetu. Baganda bange njagala nnyo bagamba ebintu ebibasanyusa. Njagala nnyo bagamba ebintu ebibawa essuubi. Naye ate mu kyo njagala nnyo n'obagamba amazima. Bannayuganda bannange bali wano ndowooza seetaaga kubagamba nti n'akalulu ka 2026 already tekali mu bwenkanya. Already mwalabye nti mutabani wa Museveni yavuddeyo n'asuubiza okukozesa amagye okutemula abantu baffe. Ono yakulira amagye kuba tatawe yamufuula jeno n'amufuula nti yakulira amagye ga Uganda. Already yavuddeyo dda neyeesoma okutemula abantu baffe kubanga yagambye nti ye oba ki oba mumulonzi oba temulonze ayagala tatawe bamulangirire nti afunye obutundu 80 ku 100. Yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti akabinja ke ak'abasirikale aka SFC tike kagendo tukuuma ku mpaka. So njagala okubategeeza baganda bange titugenda mu kulonda kuno. Tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi. Tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu. Tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira. Bwe mbawa kubeera w'amazima kambabulire tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwonvu ekyenzikiza ey'okufa. Naye mazima mbagamba nti baganda bange bali wano n'abatulaba eyo temutya kabi konna kubanga Katonda oyo ali waggulu ali naffe. Katonda oyo atukuumye nga tukyali balamu ali naffe. Kyebaagala otutuusaako bayagala okitutuusaako okumala ebbanga ddene naye tukyaliwo tukyatemya. Kitegeeza nti Katonda w'amaanyi okusinga Museveni era Katonda agenda kusigala nga w'amaanyi okusinga Museveni. Tebigenda kubeera byangu baganda bange naye mbasuubiza nti tujja kuwangula kubanga Katonda ali naffe. Katonda bw'aba ali naffe tujja kutambula naye tetugenda koowa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kubonaabona naye tetugenda kufa.
Katonda bw'aba ali naffe tugenda kuyita buli mu kika kya buli kizibu, naye mbakakasa titugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Njagala bakakasa nti tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ng'osobola okutambula mu kibuga nga tosanze muntu akutte emmundu. Tujja kutambula mu kibuga nga tuyagaliramu. Mbasuubiza baganda bange abali wano, titugenda kubeera mu Uganda ng'abasecurity bangi nga naye omulimu gwabwe gwa kukuuma bantu si kubatulugunya. Mbasuubiza titugenda kubeera mu Uganda ng'abasirikale basasulwa bulungi, ng'abasomesa, abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde. Ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa gino emisolo egyakawereeke gye bababinikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga toli mumativu ng'osobola okwekalakasa, naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakasako si kukukuba masasi kutta wabula okuwuliriza n'okukyusaamu. Tugenda kirabako mu Uganda empya. Abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga, mbasuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gyabo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanyizo ate ng'ayagala okukola. Okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku nkulayo, tekigenda kusinziira ku lulimi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shape ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo na kwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako mu Uganda empya. Baganda bange abali wano nga mwe muli ne bakulembeze bannange, kino tuzze tukibagamba ekya servant leadership oba obukulembeze nga mukozi w'abantu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abakulembeze bammwe bakozi bammwe nga si baboosi bammwe nga yemmwe baboosi. Mugenda kirabako. Mu nnaku ezijja tujja kwanjula manifesto yaffe era tujja kutwala omukisa okuttotola byonna bye tupulaninga okukolera Uganda nga mutuwadde omukisa. Mu manifesto eyo tujja basiigira ekifaananyi ekirikiriya ekya Uganda ddala bwegenda okufaanana nga nze ntudde wali mu ntebe. Mugenda kirabako. Era njagala okubakakasa baganda bange, Uganda eyo tusobola ogituukamu. Era Uganda eyo tugenda gituukamu mu bulamu bwaffe. Mugenda gituukamu nga mukyali bavubuka, nga mukyalina amaanyi, nga mukyalina ebiseera eby'omu maaso ebiwanvu. Mugenda kirabako. Ffe nga National Unity Platform n'akatono ako ke tubadde tufuna mu myaka 4 n'ekitundu egiyise, tufubye nnyo okubalaga nti tusobola okukozesa ekitono ate ne tuteekawo ekinene. Mu myaka 4 n'ekitundu egiyise tusobodde okuteekawo ekitebe gaggadde ekikyasinza obunene mu bitebe by'ebibiina byonna ebikulemberwa nga mu kitebe kya NRM abakuze emyaka 40. Mu myaka 4 n'ekitundu tusobodde okuteekawo essomero erisomesa abakulembeze ate nga libasomeseza ku bwerere nga teribaggyeko ssente.